FBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, mugamutya bana Kampala, mugamutya bana Uganda, onakulwalira munzikirize nsobola kuba nti mbatuusako the best interview obulyawo gye mulindidde bana Uganda okusobola okuba nti mugiraba. Amanya ndi bwezi bamutantambi Jimso, Nabawagizibe Rich Boy Max Studio Made in Uganda. Onakulwaliro nina musajja mukulu amanyikiddwa nga Ibrahim Mayanja. Ono musajja ono naye ku TV omuvubuka omunaamuzala wa nempulira obusungu nengamba mumanyiira. Omusajja yakuba tune yali star nga tuli ku ssomero tusoma nga tumwegomba. Nakulwalero akoze ebintu byenjawulo newankubadde nga ate bannayuganda mwagala kumwefulira. Njogera ku musajja oyo star boss Bigeye soko okubatulaba. Yes, abatulaba essaawa eno balamusizaako mwenna abaliko abandi ba live. Yeah man. Yes, Bigeye. Yes, atutandikirewa embozi tulina nyenje kunonyeza naye leero nkufunye. Yes man. Leero tutandikirewa kuli kaye Masaka navaayo. Yeah. Experience mukuziika walukaga kiki waisibwa otya, how can you react about bukime kyatuka kuba tufete tumanyi kyatukawo. Okay. Twalaba from nowhere nga tuwulira bamugobye mukuziika omuntu agenza okuzika bamugoba mutya gwe yatta omuntu story. Era exactly nga mwabiraba ebyali byali birungi. Mwabiraba ebyali e Masaka abantu bayisa mu mpisa etali nnungi ne batugoba mu kuziika nze ne bannange bemwalaba. Yeah. So ntakugamba nti nze ogenda e Masaka nali ngenza mu bulungi nali ngenza kuziikirako Muyimbi Munange Mathias Walukaga nga afiiriddwako taata we. So saagenda mu bubi okitegeera era nagendanga buli muntu nga bwe yagenda nga abantu abalabo nabo nanga we bagenda. Naye nange gambe kyantukako kyanneewuunyisa because nali sikisuubira mu mbeera eyo nga ey'okuziika okitegeera mbeera ya makungubaga. So I was surprised also naye ekirungi nti navaayo ndi mulamu. Yes, wadde baagezako kuba nti bantu bakugoba mu kuzika obuzibu nga bawa reason ki be bamanyiira obuzibu bwabwe naye nze ndaba siina buzibu naye maybe bo balina obuzibu bwabwe. Naye nange nawulira nga bigambo genda tuveemu mwatulyamu olukwe soka simanyi ani gwe nalyamu olukwe. Yeah. Like political like kiriwe kiti nti wagenda mu kuziika ogenze kuzikirako Chaliwo Omuyembe. Yeah. Atenga at the same time Chaliwo oyo mayor are representing ekibiina kyaki. Yeah. Echa people power. Cha NUP. Like nga gwo mukwaba bagamba nti gwe yakunga nokomyawo Museveni mu ntebe. Olowooza tebakitwala nti oze kubasoomooza wabanyakulako obuyinza ate oze otule nabo. Oko si kusoomooza okitegeera. Tukimanyi abantu bakimanyi nti omukolo gw'okufiirwa omuntu nemba muyina obutakkaanya essaawa eyo buli kimu okiteeka ebbali ne mukungubaga because kaba kaseera kannako okitegeera. Ate n'ekirala oko si kusoomooza because tekitegeeza nti olw'okuba temukkaanya muyina okuba ate nga mwesosola nga mulwana otegeera nga musika omuguwa okitegeera. Eva nti aneegubera nti mupiira wabeerawo ababeera ku luuyi luno n'ababeera ku luuyi luno. You can't all be on the same side. Okitegeera. Mu kusoomozebwa okwo olwaleero oba olyawo ekibiina ekikumazeeko emirembe waka ku stage ne mu maziika akikulembera Muyimbi munno ate nga amanyi obulumi omuyimbi bwayitamu okukola endongo. Wali otuukiriddeko omukulu munno ngamba Kyagulanyi n'omubulyako w'ensonga ezo era reaction ye ogiraba otya era gwolowooza yalikoze atya? Simutuukirirangako naye kyemmanyi nti naye Munnayuganda era abiraba era kyemmanyi naye ali ku mitimbagano
ate ebimu bibeerawo nga naye wali mu kifo ekyo okitegeera so nze nandirowoozezza nti kati kiri gyali ye okuactinga ng'omukulembeze okitegeera nga waba alowooza ku mbeera eyo naye nga tekyetaagisa nti nno oba nti ate amawulire ntagafuna kyemmanyi amanyi era gamba ekyokukola era kinava ku mutima gwe ng'omuntu mpolampola nga tuvuddewo sooka tunyumize ku mbozi za uma ekintu mukikutte mutya like for example emyaka gy'omaze mu uma giweraawerako nga treasurer n'obukulembeze buzze bukyuka nga gw'osigaddewo tusooka otwaleko mu mbozi ya like olugendo lwo okubeera omukulembeze mu ekyo ekibiina olugendo lwange terubadde lubi weewaawo nti birimu okusomozebwa kungi naye nga ekisinga obulungi nti emirimu gyange ng'omuntu ngikola bulungi era ngikoze bulungi okitegeera so gamba tewali nnyo kiri awo kyagamba nti kino nenze kyemmanyi nga nze omuntu Bigeye bitambudde bulungi mpaka ate wembituusizza era nga boolaba nti bali mu kulonda bateeka kulonda bali mu kulonda tukusuubira okukomawo okutuweereza oba watukooye nnyo nze bwe mba ngenda okuweereza sinze neegamba bantu be baŋŋamba okitegeera era bwe banaaba nga beetaaga emirimu gyange era baddemu okugamba nti ono katumuzeeko bwe tuti okitegeera kuba nze ntunulira nnyo abo bempeereza batugamba gwe Fiina Sindi ani awo mulala nti mmwe mukoze kyamaanyi okuba nti mubuzaabuza akasente mu kibiina ky'abayimbi ekyo oli mukwano gwange mbadde saagala kikubuuza naye era sina mulago nsobola kibuuza nga gwe oli anyway kati nja kugamba nti abantu abasinga nga boogeza nnyo obutamanya mu bintu ebimu okitegeera naye ngaera kati nga olabira ebintu by'abayimbi ebyo obeera obisuubira okitegeera tewali muntu gwe batabyogerera ate babyogedde ebbanga n'ebbanga so ebyo always beera nga obisuubira nga omanyi nti abantu era tebasiima okitegeera tosobola kukolera abantu gamba kizibu nnyo okusanga abantu abasiima naye nga gwe kyolina ofokasingako byebyo byokoze ebirungi okitegeera ebisigadde bya wakati wo ne katondawo Bebe Cool tumulaba akola shows ez'enjawulo akola shows ez'enjawulo era oba oli awo tanaba kuloza ku bukambwe bwali olowoozezaako bwe tulaba abamu bagamba nti Starboss simanya bagenda ku show simanya biki njagala okubuuzaako okuba obucupa wali otuukiriddeko abantu bayimbi banno bakyali banno abayimbi banno baali bakutuukiddeko ne bakubuuza ensonga oba ne wabaawo ku empenda oluwendo olusobola okuba nti lusalibwa okusobola okuba nti weewonya ebintu bino era bapromota bakyakubukinga ng'edda bwe wakolanga because wali nze nkumanyi oli stage king omanyi okwentertaininga you're good entertainer bapromota bakyaleeta business ng'edda bwe zaali oba business zakyukamu era nga buli muntu wakiraba business can't stay the same olwa situation sijja kukikweka the situation is affecting me ng'omuntu yes newankubadde nti mba nina okumovinga forward naye era kugamba kyaleetamu zi sabotage mu business okitegeera because gamba oli promoter yaba alina mind mbwe ekintu kyekimu kijja kgenda kibaawo ku bivulu ebyaki ebyenjawulo so guno omwaka tutunulidde Starboss Bigeye Muyimbi atali saabakunzi w'NRM Starboss Bigeye guno omwaka tusuubira eki kuba ennyimba zo wazitadde ezitandika yes era nze nga bulijjo mba ndeetanga ennyimba era ngamba nti saagala gundi yange enveeko my credibility my fans bakimanyi abantu bakimanyi nti ndi muyimbi wakabi ndi muyimbi wakabi kikyo nkyogera I know that so newankubadde nti bino nawe ebiri nja kusigala nga ndi artist kyemmanyi kijja kuggwa nakyo bwewaawo nti kirumizza nnyo ate bafaanizi bange abampagira kitegeera naye nze nja keeping on nga mbaleetera music ate mpaka embeera wena stabilizing to normal okitegeera I know kitegeera these are people my fellow Ugandans bijja kuggwa to moving on kiyinza n'okuggwa even tomorrow so mu situation bweti
nebuuzaayo ekibuuzo paka kibuuzo message zoziza okubanga osindikira Bobi Wine nga kyaliwo era ng'omuyimbi munno siyinza musindikira bubaka nti babuno naye anyway obaka musindise for many times so ngamasitaisa kwongerako nnyo walibadde ng'osindikayo obubaka leero n'ogamba nti Jimso nyamba omukulu ono obubaka tomanya ayinza okuba nga because okubya mulanga tokoba kuba mulanga busindise obumala naye bintu byonna mbyogeddeko ndowooza nateekako ne information era mu luyimba so nkoze ekimala to communicate not tugamba ye yekka naye to everyone ng'omuntu ayambyeko gavumenti okuba nti oba oliawo ogireeta n'okuba nti ogikumira mu buyinza gavumenti ya Museveni eno gavumenti ekozeewo ki okusobola okuba nti protectinga brand eya Bigeye n'okuba nti oliawo overcominga situation nga bweri eyinza okuba tenatuusa I don't know naye I think okukola kutya like okuba nti for example okubiddwa obucupa ku stage emirimu gyo gigenda gifa naye gavumenti yo ng'ekozeewo ki okuba nti protecting for example like lumu osobola okubira ku stage omuntu nakola ekintu ekikyamu like we don't want ebintu ebyo kuhappeninga maybe ekyapulaninga butya bweyinza okontrolinga bweyinza okukwatamu ensonga eyo nasembayo okubeera ku ngosati yo ennaku z'omwezi oba zijjukira naye zijjukira omwaka gwalinga gwa 2016 akula brand nkomisinga nga nze blood wo omisinga okutukolera konta guno omwaka naye nga mbadde nabagamba nina Bigeye Fest tugyogereko eyo nina Bigeye Fest just mulinde dates ogiteeseteese otya egenda kubeera mu biki ebyenjawulo era nga yemulaba nti fest eri bigger than just a launch. Yes, it's a big event. So kati abantu balinde nja kupabuulira the date, the venue, just kansoke ne sorting mu katono ngo yemulaba nammwe okitegeera how things are going naye nga Bigeye Fest yonna giranga dda nabagamba anytime expect the dates. Brighton omuwuliza. I didn't want to go more, that's yeah, okay, that side of naye generally abaana bagamba batya abakyala bagamba batoli aje ekisibo kikutwala kitya. Kyemanyi nti bonna bannayuganda balungi, abantu bonna balungi. Yes, yeah, ekisibo otusibulira wa okubasibulula era nja kubagamba sebo gwe boss nakusanga ewa space eyongo mazike nengamba blood wange yo yakikwata ekisibo kyakatandika. Nja kubagamba details. Ochawulizako kyaliwo plan white oba ndudo muwuliza lwaki nga teboyawo tano ayinza okuba naye alina byaliko ng'omuntu batugamba brand Bigeye Foundation mbu project eyo yakumalawo mukulu tumanyi oba bituufu oba Bigeye Foundation. Bigeye Foundation is your foundation. Yes. Era kyongerako ku ggwanga. Era kyongera ku bulamu bw'abantu. So kati ekintu nga kiri positive kisuubira nti nno kibeerako n'engeri yonna yonna ey'okugamba nti oba kakikole kitya. Like Bigeye Foundation generally ekola kyeyambe reaching out to the people. Reaching out to the people. Era nga foundation bwezikola. Kitegeera nidde abasoma exactly ekola kyonna kyesobodde okubanga eyongerako ku bulamu bw'omuntu. Wakoma ddi okuba nti gundi zo zibeera activated Bigeye Foundation? I think it was even yesterday I reached out to someone. Okay. So kati sinti buli kyekola ekiranga gwa mulimu byekolanga si byakulanga ate bisinga n'obungi. Yeah. What is your relationship between you and Spice Diana? She's my fellow musician, my friend. Only that. Muyimbi Munange mukwano gwange. Yeah. Bigeye. Oli muzibu naawe kubanga. Kyekyo. Wasembalidde okuwuliza Sashi. Batugambye ali lubuto. I don't know. Naye wasembalidde muwuliza.
oba ddi siyinza kujjukira date naye siwala nnyo abantu aba mikwano gyange so njogera nabo mba njogera nabo because they are my friends. Bugamba obusembayo mbagala nnyo mwenna everybody buli omu gyali abasiraamu ekisiibo ekirungi guno omwezi tugukozese abantu mwenna mugukozese nga mwegayirira in fact abasiraamu n'abatali guno omwezi mugukozese nga mwegayirira Katonda abasonyiwe ebyo bye mwasobya ate mumusabe ne bemusinga okwagala. So one love for the love of Uganda. Bigeye. Yes, mwebale kuba nti mutulaba mwena abatulaba mbadde ne Star Boss Bigeye olunaku lubadde lwaleero abadde alina ensonga zayogerako mwena abakitwala political abalina obusajja ku mutima nsula kyekiro kuba nti twegatta politics yagwa asobole okuba nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Bamutanta Jimso bwe bamuyita Star Boss Bigeye yakikuba ssebo mulaba mukambwe wa tabbo yonna oyinza okulowooza mu America superstar Uganda worldwide. So mwebale kuba nti mutulaba Bigeye wale kuba nti tuwa opportunity okuba nti twogerako eri gy'oli tukwagala nnyo muganda waffe. Bless up. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.